Before we start to Bishop. Thank you very much. Let us pray. Father, I want to give you all the glory and all the honor. Into your hands. We commit whatever we are going to do into your hands. Father, we pray for our president. We commit him into your hands. Bless him, protect him, and give him life. Thank you very much. You can please have a seat. Ndi musanyufu okuba nti njogerako nammwe leero. Ekisooka kyanaku bamaama b'abantu be baawamba abamu balabika oluvannyuma nga bamaze okutulugunyizibwa okumala ebbanga ddene, abamu tebalabikangako nga muganda waffe Gaza tanaba kulabika paka olwaleero. Kyanaku nnyo nti abantu baffe bawambibwa ne batulugunyizibwa, abamu abakyala ne bakwatibwa nga marinos. Naye ate kyanaku nnyo okulaba nti waliwo okusirika n'okusuulayo gwa Nagamba ku nsonga eno, ng'ekyo kiba mu bakulembeze, abakulembeze ab'ebyobufuzi, abakulembeze ab'ennono n'abakulembeze ab'amadiini. Kyanaku nnyo abakulembeze mwe abalondebwa abantu tulowooza nti tewali nsonga nkulu mu Uganda olwaleero okusinga okuwamba abantu. Bw'aba tebannajjawwo ekiro abasirikale oba abapoliisi, ng'olabako bapoliisi n'omusirikale n'abakwatamundu abali mu ngoye eza bulijjo ne bakuba omuntu wo, ne bambula omuntu wo nga bwe bakola Kalanzi, ne bakwambula omusajja omukulu mu maaso g'abaana bo abalina okuba bakuumaddembe, ne bakubuzaawo. Bangi mumalabe babasse, bangi mumalabe babatulugunyiza. Kyewuunyisa nnyo gwe omukulembeze oba oli wa opposition oba toli, ng'eyo si ensonga enkulu, nga si ensonga gy'okulembeza. Ng'ogenda ku TV oba ku radio n'odda ku busongasonga, tewali nsonga nkulu mu ggwanga muno basebo ne bannyabo esinga bulamu bw'abantu baffe. Teriyo. Era mmwe abakulembeze abadda ku zi TV ne ku radio ne mutandika okweyozagagaza ku nsonga eno oba endala, ne mutandika okudda mu nsonga eza poliisi, muli mu kweruzaabuza, muli mu kubika kizibu kiri. Tewabangawo kizibu mu Uganda nga kino ekiwamba abantu panda gaali egenda maaso kati ekubisaamu ey'Amini emirundi egisukka mu 3. Eby'Amini baabituwandikako buwandisi paka kati tukyabyogeraku. Bino bigenda maaso olunaku lwaleero. So bw'obanga oli mukulembeze ng'oli eyo ng'eno ensonga tekwata kwekyegeza welfare y'abantu, bekyegeza obulamu bw'abantu bo tebukwatako. Abakulembeze abalala ab'amadiini bakadde baffe tubenyumirizaamu nnyo, naddala mmwe abavuddeyo ne musula amaloboozi gammwe ku bulamu bw'abantu baffe, naye tetunawulira maloboozi gamala, kuba n'ekyokulabirako baakituwa dda. Ebyawandiikibwa biraga tewali nakyemalira ayinza kusinga Katonda maanyi. Nebukadduneeza yali tasinga Katonda maanyi, Amini yali tasinga Katonda maanyi, Hitler yali tasinga Katonda maanyi, ne Museveni tasinga Katonda maanyi. Mulekeraawo okutulaga nti Museveni mumutya nnyo okusinga bwe mutya Katonda. Kwayo ebimanyiddwa tewabangawo ntiisa wano mu Buganda ng'entiisa eriwo olwaleero ey'okuwamba abaana baffe. Tebangawo. Kati musango okuba omusiraamu, musango okuba omuganda. Nze kennyini baali bampambyeko. Genda obuzeewo n'ebbo zaake bwe baali bamukuba omusango oguba mu Bulanganga. Ne bano. Lwaki ekyo si kyekiri ku mumwa gwa buli mukulembeze? Fenno tulowooza nti kusema songa ettaano eza Buganda yandibadde ekulembera obulamu bw'abantu ba Buganda. Obulamu bw'abantu oba oli Ankole oba oli Lwenzururu, obulamu bw'abantu bammwe bwe businga obukulu.
twagala nnyo okufiringa nti tuli baana bammwe mutulowoozaako nti tetuli byabambuzi, nti tetuli just numbers. We are people, we are being killed. Twagala okuwulira amaloboozi gammwe ku bulamu bwaffe. Bwe tutagawulira ku bulamu bwaffe tujja kuba tetwagala gawulira ku nsonga ndala yonna. We want to live, we want to be alive. Twagala kubeera balamu. Abaana baffe babawamba media kubanga nazo zikozesebwa kubika. Bawamba abantu baffe, bawamba abantu baffe, twagala abantu baffe. Bawamba bakasitoma bammwe. This is a very serious matter and we want back our people. Mulekerawo okwekirinanya bannange, mulekerawo okusirika ng'ensonga eno egenda mu maaso basebo ne bannyabo. Mwe bannamawulire nammwe temuli seefu. Njogeddeko ku munnamawulire munnammwe Remy Bahati yavaayo na interviewinga Just Kakwenza. Kakwenza nannyonnyola ekyamutuukako nga bamuwambye ne bamutulugunya nga Muhoozi yennyini yamutulugunya. Kakwenza said it that Museveni's son Muhoozi himself took part in his torture. They intimidated her and ordered her to remove that interview and she refused. Bahati Remy munnamawulire munnammwe bamutiisatiisa ne bamugamba eyo interview gijjeeyo n'agaana ne bagenda ne bawamba famire ye ne bamala ennaku nnyingi nga babawambye. Saalaba eyo nsonga bwe yakola mu mutwe gw'amakulu mummwe. Kasa titeifa ku bannayuganda tebaagala na baagala. Gavumenti ya wano ng'eyita mu embassy eya Uganda e Dubai baagenda ne bapokera gavumenti ya Dubai omugambo ne babagamba nti bobiwine ajja wano n'agenda kuyigiriza abantu kwekalakaasa. Mulabe okwekalakaasa okubadde mu nsi z'Abawarabu nga bajjako abakulembeze kyaleeta wano. Ne babagamba ebintu bingi nnyo era nagenza okutuuka nga banninze ne bankunya okumala essaawa 8 bambuuza ku NUP bambuuza buli kimu naye nga buli kye bambuuza kyenziramu. Nakirabye oluvannyuma nti babadde babatiisa butiisa era abakulembeze baayo ne banneetondera ne banta. Naye babadde already bamaze okuinfluencinga okustopinga concert yaffe era concert eyo neyimirizibwa. Kyanaku nnyo basebo ne bannyabo nti twabadde tulina essuubi era singa embassy ya Uganda teyekiise mu kaweefube oyo nkakasa nandibadde nkomyewo wano n'abaana baffe ekitono nnyo 400. nga bwe mbagambye nti twabadde tusuubira ekitono nnyo abantu 200 kuba concert yabadde mu kisaawe nga kisinga ne Cricket Oval naye kyalemeseddwa. Abaana abo basibiddwa, abamu bagenda mu myaka, abalala myezi. Gavumenti ya Dubai kyetaaga kiri ekuzaayo ewammwe. Air ticket eri wakati w'75,000 ku 8. Bwe baya 8,000 gwe kitwale nti buli bantu 8 ababadde bayingira oyo omuwala omu yabadde addayo ewaka. Bwe babeera 8 abo 10 baddayo ewaka. Bwe babeera 8 tuba tukomyawo 10. Bwe babeera 8 tuba tukomyawo 10. Kati bala abalamu olabe. Kyanaku gavumenti ya Uganda yabiremesezza. Ate nno yandibiremesezza negamba temutubba koshofe katubeekomezeewo ne baganya bakomyawo. Enkeera ku independence wabaddewo n'ebikujjuko bya mutabani wa Museveni era mumanyi buli wagenda ateeka abantu bangi ku nnyonyi bagende balage nti alinayo obuwagizi n'abagulira n'ebiyingula by'emmere. So gwe kitwale nti biliyoni za sente ez'omuwa omusolo mu kifo ky'okukomyawo abaana baffe zakozesebwa ate kugenda mutabani wa Museveni kweraga eri nakulaga lyanyi. So yeyo gavumenti ebafuga basebo ne bannyabo. Kyanaku nnyo nti ensonga y'abaana baffe abali mu mbeera abalinga abaddu si ensonga enkulu kati ku mawulire. Kuba singa mujoogerako ng'ensonga enkulu, singa abazira kisa business community n'abalala nezi NGO singa beekozeemu dda omulimu ne bakomyawo abaana baffe. So twagenda creating awareness. Singa abantu bamanyi obuzibu abaana abo bwe babeeramu. Twakyaddeko mu detention center y'abawala. Nubya nabannyonnyodde yabaddemu abawala 600. Kwabo 600 200 bannayuganda abalaba nsi yonna bava Burundi bava Nigeria bava Central African Republic bava Congo n'amawanga gonna naddala agalinga Uganda.
akatulugunya abantu bayo agasa abantu bayo babo bali eyo. Ekigendererwa kyaffe kujjayo bafirika bonna. We wanted to, our effort is not only for Ugandans but all Africans, because it pains us to see people humiliated because of the color of their skin. Kyanaku kyababagamba nti ba Pan-Africans tebafaayo ng'era bwe baalemesa abantu baffe abaali bafeesinga racial segregation. Mujjukira Bannayuganda bwe baali basosola mu langi nga bayokubakomyawo nga kye twagala ku gavumenti ya Uganda yokayoka kukkiriza nnyonyi eyo erandinga entebe ereeta abaana abo. Baagaana ku mulundi gwe gumu abaana baffe bali eyo bayisibwanga baddu, babakuba n'ekibooko zino ez'okukusiba ku muti ne bazikuba mugongo ng'ez'abasireevu. Kyetwetaaga kyokka kubajjayo, gavumenti ya Museveni eganya obbajjayo. Ne buli lunaku wabaawo ekikujjuko ekikozesa ssente z'omusolo ennyingi, yeyo gavumenti yayo. General manager ng'avuddeyo n'atuswaza sumbaganye gavumenti ya Kenya mu ngeri ey'ettamiiro, mu ngeri y'obuswavu, naye tekyewuunyisa, eyo yenkola ye. Kyayambi buyambi n'amawanga agatwetoolodde gamanye kyetudiringa nakyo. Era ekiteewuunyisa nga Museveni bwe yavaayo n'abeebaza olw'okutemula abantu nga 18-19 omwezi gwa Novemba omwaka gwa 2020, nga Museveni bwe yavaayo n'abeebaza olw'okuwambanga abavubuka okubakakanya obutamuwakanya. Era yavuddeyo Museveni n'amuyozaayoza olw'okuswaza Uganda, era namuwa ekitiibwa ekisingayo obunene ekyamagye. Wadde Museveni yefudi mu bigambo bye yabadde ng'eyeetondera Kenya, ne mu bikolwa bye yalaze yasanyukidde mutabani we kyeyakoze, era nayongera n'amulinyisa amadaala. Naye ekyo basebo ne banyabo njagala kyongera obbalaga wawe tuli, n'okusingira ddala kiraga abo abali mu magye betubadde nga tugamba aba officers nti banaye tetulwana nammwe, tulwanirira mmwe, twagala mubeere nga musavinga amagye agabaweesa ekitiibwa. Kati mulabye nti basobola okuleeta okuzaala omwana jjo ne bamukuza n'omusalutinga. Mukirabye nti amagye ga Uganda gafuka ga muntu omu, nti ye mutabani wa Museveni ali waggulu w'amateeka g'amagye n'amateeka ga Uganda. Ebintu byakola singa omusirikale omulala yabikoze, mwena mumanye kyandibaddewo. Mwalaba kye bakola Dr. Besigye, mwalaba kye bakola Tinyefunza, mwalaba kye bakola Tumukunde. Ne mutabani wa Museveni akola buli kigaanibwa amateeka g'amagye n'ag'eggwanga, ne nasigala ng'ayinaayina. So y'ensonga basebo ne bannyabo, oba oli awo y'ensonga lwaki abasirikale aba ali outspoken nga Kasirye Gwanga nga tebakyali naffe, ngera baagenda mu ngeri etannyonnyolwa paka kati etategerekekanga. Mu kaseera ke kamu njagala obatumirako mwenna bajenero abali eyo nti muwulira mutya? Njagala okusembayo basebo ne bannyabo nga mbalaga nti buli obakwata bannaffe bakute Motive Kasaga n'abalala kyebasinga obatulugunyiza ye Twitter. Babagamba muve ku Twitter, mukuli n'amaanyi. Instagram kwetuli, ku TikTok kwetuli, naye abantu abasinga okubeera serious, bapolisi emeka abasinga n'abavugirira Uganda abasinga ensimbi bali ku Twitter. N'olw'ensonga eyo muzikirize enkozesa ate mwalabye nti batya nnyo ffe okugenda ku Twitter. Kati engeri gye twalabye kye basinga okutya awo wenyini tubatukwatira ddala. Njagala okubakunga mwenna Bannayuganda abali wano n'abali e Bulaaya, mbeegayiridde mujoyininge Twitter leero kati. Obaka nga mubadde mubuyisaawo mu mazima, kuba ffe tetulimba. Amazima gennyini mugabakube ku Twitter ate mubataginge. Mutaginge ebitongole ebyo byonna byonna, tag all the international organization, tag UN Human Rights, tag United Nations, tag all the embassies. N'abo abatemu bataginge. Mugende ku Twitter baganda bange, kakirabika kyatandise dde okutokota. Kirabika twategedde atawala we tulina okunyweza. Bw'obanga obadde okola post emu eya Facebook, kola tweet 2 oba 3. Kuba kye tulina okulwanyisa.
Ndowooza mwalabye ensonga lwaki bagezaako n'okozesa abantu abamu okuleeta ebiteekateeka okubagoba ku social media. Kakati nga tebanabatukwata mubalabise ate mubalabisize ddala. Lwaki sikomaawo basebo ne bannyabo Mukama abasebenzi? Lwaki emukumidde mu busibe ebbanga eryo? Era munnamawulire n'agamba ti abantu ba propagandist ba regime bavaayo ne bagamba kati Bobi Wine otandise okwogera ku bantu abali mu kuwere nemba n'emisango gy'obutuju olabika obawagira. Nambuuza nkyogerako ki? Kanziremu nkyogereko ntandikire mu Luzungu mu Luganda wano bennyini wenyi. Okusookera ddala basebo ne bannyabo, Jamiru aliraba ki Kyagulanyi abasinga kutumanyi nga Jamiru mukulu bamukwata emyaka 8 egiyise. Paka olwaleero Jamiru mukulu tanawozesebwa. Oluvannyuma lw'emyaka 8 tanaba kuwozesebwa nga n'abamu be bamukwata nabo babata. Tanaba kuwozesebwa. Mu mateeka gaffe, mu mateeka omuntu bw'abanga tannakkiriza musango obanga tugunaba muka muvi aba innocent. A person is innocent until proven guilty or until they plead guilty. N'olw'ensonga eyo twagala gavumenti eveeyo nnyonnyole lwaki emyaka 8 oluvannyuma lw'emyaka 8 Jamiru mukulu tannawozesebwa kuba naye muntu ng'abalala. Ekyokubiri basebo ne bannyabo, looya wa Jamiru mukulu ye